Banyuma lwa Speaker wa Parliament n'omumyuka we okulonda olunaku lw'eggulo kati ababaka obwanga babutunuuliza ani anaabeera nampala wa gavumenti n'oyo anaakulira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Katufune endowooza z'abantu ez'enjawulo ku bifo bino byombiriri. Oluvannyuma lw'olukiiko lwa Paalamenti y'Ekkumi okuggulwawo olunaku lw'ejjo, bassentebe b'obukiiko wamu n'ekifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti be bagenda okulondebwa oluvannyuma lw'abadde omukubiriza w'olukiiko lwa Paalamenti ey'omwenda Honorable Rebecca Litwala Kadaga okweddiza entebe y'omukubiriza wa Paalamenti ey'Ekkumi, era Jacob Oulanyah ye mumyuka we. Bwe twogeddeko n'omubaka wa Kira Municipality era nga ye mwogezi w'ekibiina ekivuganya gavumenti ekya FDC Ibrahim Ssemujju agambye nti ku nsonga y'abavuganya ku kifo kyakulira oludda oluwabula gavumenti, amannya g'abayinza okulya entebe eno galondebwa pulezidenti w'ekibiina olwo ne gatwalibwa mu lukiiko olufuzi olw'ekibiina gye gava nga bamaze okusunsula ne balondamu asaana. Kino kiraga nti ekibiina kya FDC kibadde tekinnavaayo n'amannya ga nkomeredde kwani anaalondebwa. Party president ya nominating amannya n'agatwala mu working committee wegayisa n'alyoka agatwala mu NEC. Wabula bo abantu ba bulijjo betwogedde nabo bawadde endowooza zaabwe kwani gwe balaba asaana kulemberamu ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti. Basing on my knowledge and what I've witnessed in the House, I would prefer to go for Honorable Team Cecilia Barbara Ogwal. The reason is she has been through it all and she has been there right from NRC, so she knows what has been involved. Leader of opposition bawe omusajja gwe bayita Hassan Fungalo. Musajja oyo musajja mulungi ali nnuto teyeeraga. Person is Nandala Mafabi. He's capable as he has done previously. Yes, that is it. Because he's a strong man and he has done it before. Nandala Mafabi. This year he has been consistent. Twandikweseza Ibrahim Ssemujju n'atukiikirira mu Parliament nga leader of opposition. Nga Ibrahim Ssemujju akoledde ekibiina, abadde hard working, ali consistent, ali alina loyalty ku kibiina. Omubaka akulira oludda oluvuganya gavumenti alondebwa okuva mu babaka ab'ekibiina eky'ebyobufuzi ekivuganya gavumenti ekiba kisingayo ababaka abangi mu Paalamenti. Ku Kingdom TV, nze Steven Turyarugayo amalindirire.